Wuliriza abeeyo, abaami n'abakyala, abavubuka n'abatenyo. Gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomebwa Jason Tino ne Lady Slike. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Nafuna ensimbi okuva mu Somalia mu 1991. Ekyo kirungi, naye lwaki si ssente z'ensangi zino? Naye omwaka oguwedde baayizza enkola kuba babadde bakozesa ssente ennyingiriro beziva ebunaayira. Gavumenti etabanguka mu 1991 era banka yaabwe yali eweddemu. Era banka z'obwannannyini ne mobile money ne bikwatayo. Gavumenti egamba ssente za Somalia ez'empapula zikomezeddwawo era zisobola n'okozesebwa mu banka. Kirungi, beetaaga ssente okukola ssente. Beetaaga ensimbi okukubisa ssente naye obuyambi bunaavaawa. Somalia yayizza enkola y'okusonda ssente okuva mu bakiyambi okuva mu mawanga agali ebunaayira ng'era eno enkola bagiri butoola ng'eyambiddwako IMF, US Treasury nga kwogatta ebitongole by'abakiyambi okuva e Bulaaya. Eddala lye babaddeko lye ery'okubaga amateeka nga bali wamu ne gavumenti. Kigambibwa nti ebyenfuna byabwe byasasika ng'era enjala yasaanyaawo ebisolo ebirundibwa wamu n'ebyamaguzi ebitundibwa ebweru w'eggwanga. Naye amazima gali nti ssente yaabwe kati eri waggulu oluvannyuma lw'okulonda okw'emirembe. Eyo nsonga nkulu. Somalia si yakuggwamu maanyi kati kuba ensonga z'ensimbi n'amateeka babiri butoola era Somalia yakutulagako kyerinawo. Uganda evudde wala erwanyisa obulwadde bwa mukenenya ng'enkola zayo ez'okuziyiza obulwadde buno zigifudde kyakulabirako mu nsi yonna ng'enkola y'okuziyiza obulwadde buno okukwata abaana nga tebannazaalibwa ekoze kinene ddala. Wabula ekitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna kigamba nti buli ddakiika emu ekitundu ekiyita omwana azaalibwa ng'alina mukenenya kubanga ebitundu bingi tebirina nkola ey'okunoonyereza obulwadde buno mu baana. Naye n'enkola mu Uganda yatandikibwawo mu mwaka gwa 2007 era nga Dr. Charles Kiyaga ye yagitandikawo okuyamba bano abaana battu. Wabula okufuna omusaayi gw'abaana bano okuva mu byalo tekyali kyangu kwe kutandikawo labo ey'okunoonyereza mukenenya mu baana mu mwaka gwa 2011. Dr. Kiyaga yateekawo entambula ey'okuleeta omusaayi okuva mu haabu ez'omu byalo eziwera nga guleetebwa mu laabu enkulu okukeberebwa. Essaawa z'okulinda ebivudde mu kukebera ne zikendera okuva ku nnaku 3 mpaka ku nnaku 4 zokka era n'ebbeeyi y'okukebera omusaayi nekka. Abaana emitwalo 35 be bakakebezebwa we twogerera ng'era bano bonna baateekebwa ku ddagala. Enkola ya microbiology ey'okukebera mukenenya mu baana efudde Dr. Kiyaga ow'ettutumu mu nsi yonna ng'enkola ye yalondebwa ng'enkola esinga okulwanyisa mukenenya ku Semazinga Africa mu mwaka gwa 2009. Dr. Kiyaga era akoze kinene mu kunoonyereza obulwadde bwa sikosero mu baana. Newsbeat yebaza Dr. Charles Kiyaga ku lw'emirimu gye egy'obusawo gyonna. Okuwera omuze gwa zaala kati kye kiddako okukolwako. Omusazi waffe Keiko kaaga tutuuseeko. Uganda obedo piny mopong' soye manigi meni to oro ma soye mela lokere teko ka tich gi kisoma komedere. Teko la medere rupiri soye weyo chelin jotana lowo to jonyewo boda boda. Jobini city rango kuo maloyo machalo to jonwango ni tich remo joka jotundi city. Ruma chenjo donjo tima betting tuko karata jo oro pesa mafizi tuko betting. Rupiri jo mito timo pesa maloyo akatima betting olokere tich. Nintendo jo weya kisoma ri betting gi karata chalin nyekere rupiri timme mokelo kuogi wayaye. I district Mampiji, Chalomito Kwanyo Wako companies ma betting, Akajo Temo Kisomesa Soye, Nwango teach my lawyer. Government of Chakoti Ogijo district, Temo Kwanyo Wako ju betting, Gichero Nitindo Tuko. Ilwangani Keko, Aka report me, my newsbeat. Webale nyo Keko, nago gachuchusako. Pasipota ya Uganda inamanyi genkanachi nga njagadde okutambula nkimanyi neetaaga visa naye ebibyo simanyi. Ensesta sababa na Uganda visa bwe muli Belize, Botswana, Indonesia ne Ghana. Enkola ya passport index ekkiriza abatuuze okutalaaga mu mawanga nga buli passport eba yawandiikibwako omukono ogukkiriza bannansi okugenda mu nsi endala ewatali visa. Naye teba nsi ki erina guno omukisa ogutagambwako? Eno ensi nnyini mikisa ye Germany ng'era abatuuze b'eno batabaala mu nsi 58 ewatali kukozesa visa. Naye nga Uganda guno omukisa egulina mu nsi 57 nga tuli wamu ne Mongolia ne Ghana. Ensensa ina nnyo mikisa gya kutabaala mwe muli ez'omu Middle East ne mambuka ga Africa nga mwe muli Iraq ne Syria. Eno enkola esinziira ku ddembe n'obukuumi mu ggwanga wamu n'ensimbi ng'era passport ey'amaanyi ga luyongoyongo ye ya Afghanistan olwo Pakistan n'egoberera. Bangi baagala okubeera mu nsi endala naye kigambibwa nti ssente ze banoonya. Okufuuka omutuuze oluvannyuma lw'okusiga ensimbi mu mawanga kati gwe mulembe ng'oba olina n'okuba n'obuwumbi bubiri obwa ddoola ekiraga nti omalako nga ze zino ensimbi musiga nsimbi z'abasasula okusobola okufuna amaka amapya mu mawanga oba giyite citizenship. Kano ke kaseera tutambuleko tusobole okugesa gino emikisa gya pasipoota zaffe. Olowooza mu luwumula luno nsokere Fiji oba Jamaica. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agokya. Sigadde nze Jason Tino ne Lady Slike. Gano ge mawulire ku ngoma wulira amawulire. Tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva mu studio mpaka ku street ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma.
Yes, goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Yes, goberera engoma.